eno ewa Haji Kasolo chika anti munange tuli mu party after party oluvanyuma lw'omukulu okuwangula akalulu nkugambye abakyala beetala mukyala namba 1 namba 2 namba 3 bonna bayagala kubeera nga munnaye bakola ki ba celebrating omwami era nga bamukanyugirayo ka party naye obunkenke buli mu party zino wamanga social media etabusa anti munange buli omu agamba naye ani asinze. The Union Media Hub. Munange oluvannyuma lwa Haji Kasolo okubeera nga munange awangula akalulu nkugambye celebration zo zibadde zino okubanga zigenda maaso nono nkwano ye amanyiddwa wano okubeera nga alinamu ku bakyala anti munnaye muwulidde yuno Haji naye nga tunabagenda maaso nkusaba obeere nga munange video osubscribinga wano ku The Union Media Hub ate era nkusaba nti video beera nga ogiwaka like era ne notification bell eyo beera nga ogiteekako wonna obeere nga munange tusubwa kintu kyonna we tuba tukitaddeyo. Eno nno omukyala atayinamu kasente wakukiraba oba akameza okakozesa bubi nga tewasevingayo wakukiraba anti bunange gwagenda okuviiramu awo nga tomukoledde party competition mu bakyala tuvuga speed ebavuga speed eluyi eno.
naye era awo bokka kamusoke mbanjulire ba Baby Shades 256 bano badiringa mu shades eza buli kala oba oyagala munange okulookinga classy oyagala okulookinga elegant era guno omusana obeerenga munange amaaso go oga protectinga bulungi eri akasana. Baby Shades 256 balina shades ezakabi engumu ate era nga munange wojambala ogenda kubeera nga munange oli wanjawulo nnyo ku bantu abalala mu kibuga beera nga munange obeetanyira obeerenga munange you enhance your look and look very very different. Okweyongerayo nno munange eno ewa Haji Kasolo ebintu byo bitambula nnyo nga yiwe yabibala naye abakyala simanyi oba nabo bibatambulira nga yebabibala naye nga bannange buli mukyala yandifunye omwami gwe kubanga omwami gwenkayana amenya zikunze mu butuufu ndairo ddala nga amenya naye bino bye bigenda mu maaso ku social media pato baba kayongere okubasiima Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abantu bakatonda omukama mulungi. obubaka bwe tubutegedde kayongere okubasiima Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abantu bakatonda omukama mulungi obudde bwonna. Abantu bakatonda mwenna abali wano bamasheeka abaliwo ne bannyabo nze nno siri mwogezi nnyo engeri gye siri nnyo wa byabufuzi ndi mukyala mu maka muno erinnya lyange nze Zainab Kyeyune nze omuwanika mu famire ya Kyeyune ebyobufuzi sibitegeera nnyo naye ebya ssente byo mbitegeera kakati okupakyaza maka muno kwabadde kubeebaza ba coordinators n'aba task force mwatuyamba nnyo ddala era twasiima nnyo. Nze ku ground nyinza okuba nga saaliyo naye ekyamazima abasinga mwakitegeera nti kyendi mu bintu by'ensimbi. So n'olw'ensonga eyo bambi twasiima nnyo nnyini ddala. Emyaka gino ndowooza giringa ena omwami waatandikidde okuddamu okunoonya akalulu. Mutuyambye nnyo abasinga nze mbadde sibamanyi naye mbadde muwulira nnyo nga ku masimu ng'aboogera nga mugezaako coordinatinga era nnamusabye nti ku luno wadde abalonzi baali beekyotera naye mbadde nsaba naffe e Kampala tubeebazeeko kubanga tetujja kusobola kubeebaliza kyotera. So yakkiriza era kwe kubeebaza kuno tweyanziza nnyo tweyanziza ate bambi mwebale nakukkiriza kujja kubanga olulala oluusi abamu bandigaanyi naye matine neyanziza nnyo neyanziza wancoordinatingedde bulungi bonna bazze tweyanziza nnyo tweyanziika n'abalala abatabadde ba coordinators bamaseeka abazadde abali wano tweyanziza Momo Kampala oli muwanvu nnyo. Nze ndi wa musi. Mori ntobuuza nnyo wesimbyewo Mutunule nneeno. mina wano njakuga wamulayi Kasolo oye.
Nama kyewuunyisa mu mboozi oyo. Songa owulirize. Ayi njagala babula. Nambanya kyeyakoze. E Uganda wonna wonna. Nambanya. Batandise dda. Natusangangaayo. Mugawulira. Ogera bubi. Amasanyalaze mugawulira. Manyi mugawulidde. Bango bidesima mwise kwesanye ngabadde. Yani saluni ogawulidde. Ogawulidde. Ganye byenoonese. Noleka babinojo yagwe yasalawo bojo ebyo nno kiriwo kitokota bwe oyagala kukola namba meka gwe naawe no competition onoogisobola munnange oba tosobola lwokaano luno bwe ruti abeera nga munnange Haji omuleka naye obanga munnaawe bisobola ngumane Haji munnange naye nga bannange waliwo asinga okukakasa wano ye nga ye mukukakasa alimu ate nga mu social media naye alimu okwegamba ye ku bampa kwatava wabeerawo era oyo mukyala nga ye ku bampa kwatava ne wabeerawo omukyala mulala nga sijja kufaayo waliwo omulala ebigambo bijja bba bitono naye nga bannange kikamuko naye nga ajja emikolo Haji gimu nebazi nnyo mukyala wange ne bakoddomi bange famire ekyamazima mukyala wange alimbyemuko kubanga naweza emyaka 46 sikyakirizibwa kulimba tetwatuddeko ne tuteesa nti abayita abeebazi ne yansaba muwe olunaku namanyi njala olw'essande olumpe konze nja kubaawo era natuuse eggulo nene ndaba ttenti zino naye nga simanyi obuzito bw'enteekateeka era saabibaddemu naye mbiyingiddemu wano mu kugabula nga ndaba emmere eringa erwayo negamba enjala ng'etuluma bulala naye nga yateeseteese n'okuyita abantu ekyamazima mbalabidde wano saategedde ku bantu ki muganda wange mwami Yiga Benon yeyeke yankubidde eggulu nga yagala kunjozayoza nemugamba nja kubeera bujuuko yekka naye abasigadde bonna omukyala wange ono yamanyi engeri gye tutuuseemu wano bamaama ne bataata mwebale mwanzadde ogwokubiri bwe mba temwakitegedde mwebale kulonda Haji wange ate mwebale kumwagala nnyo mwebale omukwano ogwo njagala okwebaza buli ssekinoomu abalonze okusookera ddala ku balonze bannange mumpubireko baddiyala bannange mwebale ate abakumi akalulu muliwa ate abakabanjiza muliwa bannange neebaza namwe naabayambyeko abakyala abakadde abaze okulonda nyina gye nayiseeko nga muyambako mwebale nnyo mwebalire ddala batimu Kasolo muliwa mumpubireko bannange mwebale kwagala Honorable Kasolo mwebale kumwagala ku mutima munda ate abagala NRM muliwa abagala muzeeyi baga muzeeyi yabbi akalulu mubalaga emikono gya muzeeyi wama muzeeyi yabbi akalulu temwamulonze mwebale nnyo mwebalire ddala kuba akalulu mubeera nako temwogera bigambo mukola bikolwa mwebale okulonda okw'ensonga tukyayinayo abalala ennaku z'omwezi 22 n'eziddako saasira ne ba flag bearers abalala bonna banange muyimirire ku ba flag bearers ababulayo bano bonna baffe bamama ne bataata mbasaba nabo mubalonde ebintu bisobole okuyitawo akaseke temukazibikira buli wamuteekawo atali wa NRM akaseke kazibikira temuzibikira kaseke ebintu biyitewo buyisi nga munywa bunyu buli ddakiika si bwe guli nebaza nnyo ba foot soldiers mwe muje muli ba foot soldiers muliwo
Banange nyongera n'okwebaza ba coordinators mwenna ba supervisors mwenna buli kisa alina kye yakoze oba olina muntu gwe wayogereza najja n'alonda mwebale mwenna n'abali eno mwenna baba mwebale nnyo bamikwano nsiima sina kye nsobola bbawa kyamaanyi naye kyemmanyi mu nze essaala njirina mbasabira nsaba mubaze buli kye mulima kibale mbalabye mulimu emmwanyi nsaba zibale nsaba Katonda abawo omukisa ate twebaza Katonda bane tuwanike emikono gya Katonda eyatuyisizaawo bagambe nti twabye naye yabadde Katonda naffe ne tukolera wamu naye si bwe guli bannange mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo Mukama abawo omukisa oli muwanguzi muganda wange tobowa togwa musubi kwebaliza ebintu bisatu okubanga olemerako bannange balwanyisiza omwami wange bamulwanyisiza kuva waggulu wansi mu mbiriizi naye omwami wange alemeddeko webale bavumye omwami wange n'olaba omuntu nga tamwenkana wadde kuuta naye n'amuvuma n'asirika webale nnyo kutavaamu njagala kwebaza omwami wange nti nga byonna bigenda mu maaso talese Katonda we mu mbeera eno